kati tulimu bangi interview ya saweemu kati tuogere tutya nze entegera yange ya waggulu isibera mu bibiina ng'abalimu sina ba mujiji gwe boss ze nina diguli entegera yange ya wagguluko kezisiza kwa Sabo Mason nata ina diguli atawe au tuba tulina bire kabulesi nze sobola kwogera nga nata asoma ayogera. I respect myself. Mama muloza tetwe wa respect is I respect myself. I can't talk when a person who didn't even go to, is also talking. I'm not that level. Era lero ngambye kasuku nga kasuku. All of us here went to university. I can't give my submission. Nga no wo mujijawa. Let us learn to respect each other. Didn't I go to school? Let us give each other value. Second. Abachamukiriza tubaleke byokchamukiriza. Abali serious to be serious. Yes, since I joke, I make comedy, but at times I'm serious. Ya those who know me. So kati Suna Ben ye yaze mu kifo kyange. Let Suna Ben take over. Nafa abasoma tusigalenga tuogera ebintu ebikola ki. Kati nze ntule mu kibiina ne Suna Ben. I'm an incoming member of parliament. Ninda kwesimba okubwe MP. Let us have sober discussions. To be serious for once. Let us be serious for once. Okay, chimani, most of you temagala bintu bya magezi, but let us be serious for once. Abasigaleyo. Fena tuina kubeera wamu. Second, let us separate energy. Transfer knowledge. So, nzisijja kwogera nga n'abatasoma boogera. No. Let us respect each other here. Ate nze era nsobola n'okuddayo enkya. Nze Junior, I can even wake up nenzirayo. Era ne kasuku mugeti nsobola okuddayo mu boys dormitory. Tomorrow I can go back. Nze siswala. Mwe mulabika temumanyi. Era sente bwe zijja nja kuddayo. Nze nsobola okuddayo nenzirayo mu boys dormitory. Nenteka wakatebe era nentuula nempa Sabo Mason ne nyenda. Nze bwentyo bwendi. I don't care. Encha nsobola okuddayo mu boys dormitory. Even tomorrow I can go. Gora ikatomanyi bulungi. Nze saagala manya. I live my life nga bwe njagala. Nze sibeera ku sikuliputi. Obulamu bwange si bwa sikuliputi. Kyenjagala kyenkola. Nze wano nvumya abantu ne tuddawo. Mumanyi. Era tunesigulirangako. Nze dunia nekyusa mumanyi. Mberanga sawa. Golabi konzanyisa. Nsobola okuddayo mu boys dormitory encha. Nze Junior siswala. Nvumye wana abantu. Kati ze Junior abantu benakavuma. Basi nga bestana bakuvuma. Ninga mbavuma ne tuddawo ne mbongera. That is me. Heo bere yombongo nyigira. Kati ze bacha nyigira nze. Obadde ompaaki munakugwe. Kaze Junior nzo kuddawo ngamba Junior mbo bakwano bo bakunyigira baye balinga amazi. Nze banyigira. Kwigamba golaba ntegeera nnyo. Guluza ntegeera nnyo nze. Nze sitegeera bulungi. Kati zo nje mvuma abantu nenzirayo encha. Ne wabange watali kibaddewo. Ezo Netflix tatange yazinsomesa. Umanyize my dad trained me. Never have permanent friends and enemies. Yesira mukwano wa luberera. Ate sina mulabe wa luberera. That's what my father taught me. In life, never have permanent friends and enemies. Tubira na mukwano gugu wa luberera na mulabe wa luberera. Kati nze enkwe kwentudde. Inkwe. Era bunesigulirako. Oba owedde. Kati nze Junior ochambulira sad story. Mboina sad stories.
nze tebakyambulira sad story nze Junior mbojjombulire sad story nedda bulaza nange nziina nze na sad story nga mutwalo nga natusazeewo kujja wano ku live ntandiko banyumiza sad stories zange muyinza okukaaba mwenna. We all have sad stories. We all have sad stories. Nga stories zikwasa amaziga. Ate buli omu alina gyenvuddewe era si mulungi. Nze nzijukiramu ebiseera bye nzijukira n'enkaaba nga mami agannyo tugulira emigaati. Bye biseera bye nzijukira mu bulamu bwange nga mami olwagannyo tugulira emigaati ne tukaaba. Ebiseera ebyo nkyabijjukira byali bibi nnyo. Nga daddy bwajja tatuwa pocket money nga tuwa emitwalo 5. Netuga daddy lwaki totuwadde miliyoni fe nga daddy wafa tuwa emitwalo 5 nga pocket money naye nga tukaaba. Kati feze sad stories zetuyina ze stories ennaku nze nzijukiramu ebiseera nagamba my daddy angulire iPhone nampe miliyoni 3 nga Junior agenda weegulire simu gy'oyagala. Sad stories zange muziwulira ebyo ebintu ebinkaabya kanzi banyumize sad stories muziwulire zempiseemu. Nze kati bwe nali nkula kati twalina abasirikale nga batukuuma. Kati one time kati nga batukuuma abasirikale edda nga bwe nali nkula ewaka. Kati I do remember bangulira akabwa buno obubwa obuto ne kano amata gange nenkaaba. Bangulira akabwa buno obuto buno bupets. Kati ne kano amata gange kati nenkaaba nyonyonyonyo. My mom natwala mu supermarket nangulire box y'amata. Zezo sad stories zange. Muziwulidde. Zezo sad stories zange. Byebyo byenzijukira mbulamu n'enkaaba yeyo gyenvudde wange. Kati zate sad story gye nnina bwe nagenda mu bondi kati ogula emmotoka. Kati ne bagamba Junior emmotoka ya miliyoni 7. Kati awo n'enkaaba n'enkubira my brother ham nampa sente. Sad stories zange zo muziwulira. Kati olwo ne mukubira kati nampa sente. Kati wano mu Luseke nyamu era nabadde siina table. Baba wange Yasini nangulira table ya miliyoni 2 mu Luseke nyamu. Kali zezo sad stories zange. Kati are you happy? Kati muziwulidde nze tojjango ndeetirako ennaku yo. Kasi nze yagikuwa. Nze obuzibu bwe nnina abantu kundeetera nnaku zammwe. Junior ensi ekubye ggwe nze tenankuba. Junior fe tumanye gye tuvudde. Tumanye tuvudde n'aseno tumbaavu olinga amazzi. Nze byo babingamba ebyo mbutumanye gye tuvudde. Nze yakutwalayo gy'ovudde. Zitujja ne ngumanyira ebyo nekumbulira bya Kisiro Bombo Krat WhatsApp nigga. Fe twalabadde ababona. Omuntu bali kirudu tebalina magulu. Kati tutya nnyombo. Tutya nnyo. Tukubama bina muliro. Gwe Junior tumanye gye tuvudde. Fe tubonye genda obonebone n'ennyoko. Totwasamira. Mukwano totwasamira. Twalabadda. Kasi zibibi nkwatira kowa. Bobo obonye. Tebina. Nze nsigala nnwa nebaka negadanga. Kati fe twafiirwa ne tulya ne twebaka. Twafiirwa dda abazadde ng'ojja otubulya. Bannange. Naye byabayungwe naawe ebyo byabayungwe naawe tebabyogera mu bantu byabadongo naawe. Kati ali gobuli atalina bizibu. Twalina ebizibu wano basirisi. Eno Katonda akuyambe ne sente n'ozifuna. Muntu bali wano mwaka mulamba takwatangana ku miliyoni 5. Abantu tumaze mwaka mulamba takutena ku 5M. Ng'ojja otubulire entulo obugenyi kati tutye nnyombo. Abantu tumaze mwaka mulamba balwadde. Ng'omuntu okuva omwaka guno gwatandika ali mu ddwaliro. Bannange nze temumanyi ennaku ekobye tumbaavu. Ngero bigayi bali bayungwe ne Bombo Krat nigga WhatsApp my man. Nze Junior ndi muniga. Nze ndi mubanda. Ndasooka kuba muyayi.
kati zenga Junior jombulire byo nawe zo muyayi wo ku street wo mu kikomera siri muyayi wa mu kikomera siri muyayi wa ku street nisa kulya mu ghetto nze ndi muyayi wa mu kikomera sire waluna abantu ituna bugira nenseka n'okuseka no bwa tukomulondi gumo no seka luga kati labe mbugeni that's why fele kwa fira yo fe uyake ya firi ize mtano wa mirundi na bwa tusedda nenseka Gwe sibe mu muguwa gukutuge ogwe yambula otambule ensi kyoji wache kuwa ize tobula abana ba TikTok we abavuma abantu sibayina ako buze nange ndayine bisera nga ndi mubi ne kati joni yanakakana otuka nokakana osegira nuga ne kati gutudanga onokabe bizibu mu bantu oba wera bisa gorozo nonya sympathy nayo bayungwe baniga tebakaba basoja abali solid tebakaba in trouble nigo bange watali chibade this scratch your back what's up nigga nekati abamwefuula ababanda obanda tembusobola ekizibu kyabavuke nako mwefuudde abaniga nengo obwa bad man tobusobola oyagala oyogera ebigambo encho byegane abaniga tebegana bye boogedde yimirira ku bigambo byo bwaba abavumye bavumire ddala ayino tukamukuba ate noga banange kakati mwategedde nze byobuniga sibisobola ngotuba bad man yayimirira ku kigambo kiguba ito omuniga tubita bad man negati nafakina simanye empologoma simanye nafakina lewo ate ayi bakulaba ogenda kwetonda abaniga bane abavuka tuve mu bintu by'abaniga ezo karakita ze mwetimbi mwambadde karakita ze mutasobola bad man yasigala bad man oyeno obere no ku TikTok owaga nze tumumanyi nzani temumanyira nze ngambe mutemute ate nkera bayino kulaba nge yabadde bad man ejo ali mukanzu boss muve mu karakitezo abavubuka zijja baleetera ebizibu pima kyonamira wano nkyaza kisa kya mukama oyala disi nawe mula navuma bavumye kati gwe nawe wemula wano tulina abantu mu ggwanga nga Museveni yennyini yagamba babaveeko wano tulina abantu mu ggwanga nga President Museveni yennyini yagamba abo mubaveeko waliwo abantu abalina immunity ng'ayogera buli kyayagadde oba kyamagezi oba kyabusiru naye nga teri wa poliisi asobola namuyita webali wano ng'omuntu ajja kuno naawemula naavuma baavumye n'agenda nga tewali wadde DPC gasobola gajangu wano naye gwe woyogeddeko katono bwe kati bwe bakusomera etteeka kati buli omu amanyirevo kwagwa engalo zino ettaano tezenkana noyo levo byumbeeramu eyo nga mwegetageta ze ndi mubanda ze ndi muniga ze manyi bajja kwata okubira abanene ng'ate n'abanene bo balina kubira abanene otegere titoli munene wano bakwata n'okubira abanene n'abanene bo ne babaako abanene be bakubira kati kolo otegera toli munene kwalo otegere ekikutula
ekikere omukira kolo bwotegeera ekisibisa omulamba ebigere nga bakutte wotegeera ekisibisa omulamba ebigere gyoli gunadduka wano kyangu nnyo okutegeera ekisibisa omulamba ebigere oba ozannya n'okuzannya wano